Charles Kiseko w'emyaka 51 abadde omutuuze ku kyalo Kitebe Nazigo mu ggombola ye Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono kigambibwa mukyala we ng'ali wamu n'abaana be abataano nga kw'otadde ne mukoddomi we baamukubye okutuusa lwe baamuse. Famire ng'awaka ekyamazima nti omuntu yattiddwa bamunju okuli maama n'abaana era mu mbeera ya byonna ne basirika. Oluvannyuma bakutte omulambo gwe ne baguteeka mu kkutiya ne bagusuula mu luzzi ku kyalo ekiriraanyeewo. Bamala okumutuga ne bagamba omukyala nannyini mwami oyo nti ono awedde n'aleeta ekkutiya n'abawo n'aggyayo ekkutiya mu nju n'abawa ne bamupakiramu. Ne bamuvugirayo ku ppiki ye ey'omugenzi ne bamuvugira ku ppiki ne bamutwala ku lusozi. Oluvannyuma nga bamaze otwala omulambo e Mulago tutandika oyisaayisa amaaso okitegeerera nti waliwo omutuuze munnaffe ataliimu ate nga tulaba mukyala we ali yeye atambula ebintu by'omusajja abikozesa ebidduka bye bavuga tugenda okinoonyereza nga kituufu baamuse era nga nabo bennyini bakonfesinga nti affe twamuse. Kigambibwa bano okufuna obutakkaanya bwavudde ku muwala waabwe okuleeta omusajja taata waabwe n'atamusiima. Omuwala w'omugenzi ono yaleeta boyfriend we ewaka n'amulaga taata we nti oyo gw'ayagala okuwasa. Taata bwe yagaana kigambibwa nti waggwawo olutalo olw'okulwanagana. Kati abatuuze oluvannyuma lw'okuzuula omulambo gwa munnaabwe batandikiddewo okuyigga abaana ne maama waabwe okutuusa lwe baabakutte. Kyokka bano olw'abakutte ne bakkiriza nti be basse kitaabwe. Giso n'atutegeeza mukulu Mulumba n'atugamba omwana ayogedde ekituufu, omwana omuto abaaliko nti Kiberu ne Makumbi be batta mukulu Kisekka. Maama waabwe n'aggyayo ekkutiya, mu kuggyayo ekkutiya n'abawa yagijja mu dduuka n'agibawa ne bagenda ne bateekamu omulambo ne bagutunga bulungi. Abatuuze bavumiridde eky'omukyala okwekobaana n'abaana okutta kitaabwe. Abakulembeze b'ekyalo tusaba omukyala oyo akolebweko ng'amateeka bwe gagamba kubanga singa kibadde kisoboka nti amateeka neeganaaba nga gagambye nti ekiseera kye kituuse okivaayo aleme okudda ku kyalo kubanga omutima mubi. Naye nga wenye baana bato ekyo kyatukubye enkukwe era tuli banyiivu nnyo era tulowooza nti abantu abo amateeka gabakoleko ng'ekisoboka. Poliisi egamba maama n'abaana be abataano kw'ossa omuko babali mu ttaano nga bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwa ogw'obutemu. Twabakutte okuli maama n'abaana be ku bigambibwa nti be bakkakkanye ku taata ne bamutta nga okunoonyereza kukyagenda mu maaso nga naye information gye tufunyeewo nti famire eno ebadde erina obutabanguko mu maka obuludde. Kawala asabye abafumbo bulijjo okuddukira mu b'obuyinza singa baba bafunye ebibasumbuwa okusinga okuttingana. Bw'oba nti owulira olina obusungu bungi nnyo ffe ku poliisi zaffe tulinayo department ekola ku by'abaana n'amaka. Omulambo gwa Charles Kiseka guziikiddwa olwaleero nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.